mutekereze nnyo buli kafo katuuke mutere mbafunire ebibya bino bijje wakayima byambuza otulo olw'ekikanga bwayikyangulira mu kiro bwe bankaana nakumagumuku singa nze omu ku baana baadamu abafu kalimuolo gwe mbagamba twalabagana eyo mu myaka gy'obuto bwe twasomeranga ne tujja tubabawa mukwano kumpiyinga buli kantu kalina oyo kaliyakotanneerabira ekyo kyonange saabanga mubinga bwe ngula embalagala ttaano ebbirisise emisomo bwejja kutwayawukana munange nagenda yetegekere olw'okuba ensimbi tezamutawange ekibanja yakigulamu kyaggwe nakola amaka nsolw'obwavu wataata saasekukawo kibanja kyoko gwenassa ensiisira yange twamala ebbanga lya myaka ena nga nze ne munnange tetulabagana nga mpozi kayima yagaggawala dda nga nze mukwano gwennenga gwe bakulamira naye lumu mbaava mu wino ku nkya kutunda manda gange egennayo kya miti nga kyolekera paako kudde Masaka olwakwakayime Masaka saatunulayo twasanyuka nnyo nga tulabaganye nangulira ne kasoda kesinywangako yansaba mpakiti tugende fembi tusule nga tunyumirako ebyo ebyasigalira yangumya nti kukya sente tokufaayo tambulayo yonna gyeyimiridde tugendeko ewange mukwano gwange olabe ne gyennanda nkwegayiridde nga bwomanya abaavu bwe tutatenguwa n'okulowooleza mu bye tutalifuna nalowoozamu nti osanga kayima nanti nfunamu ekiramu obwabulolugwa saamulwisa nti ate tukayane nalinyaza ekyankwesebo toseka twatambulira mu masanyu obutulabanga eribeerera nnyumirwa linda kanzijye olwakolewakewanu nange kayima natunuulira amaka ge n'entweyala mu mutwe munda mwalimu kaseti gisira wanga ng'okutikutika gwetositukawo natandika okulya n'ebisirangako nga bandabirirango bamposi mukolere ku nkoko enjuki kwe twatandikira mu kifo kya cyayipiya bwe nanywa twasanyuka nnyo gwe kyotolabanga nga mpozi munange eyonooneka nga taserawe n'enyambwa jjondi kayima n'akaana akawere bwe kafa akalya kakuba asomba enseeno mu kitye kayima gye yajja okusera saategeerayo ng'omulambo ne lutwabanga mu mayiro nnya obugagga bwa busuulawaawo n'anona omufu mukokulya abantu teyali muto yali akumazemu ebbanga era mu kyalo nga buli muntu afaako bakitegeera ddala zimavaze naggafuuli nze nno okukkiriza okunkyasa saamanyako nti yayonooneka kumbe yali alina omufu gwe yeetegekera era bwe yali agenda okulona ekiro nga bwomanya obudde bwe butaba okukya n'okuziba amanya tebwegulundaza ne ku luno tebwalwa bwawungeera nze olwamala okulya ekyeggulo nenkukyala kiriyo mutumbi nasisimuka nenfulumenti bwera olw'okweyamba wabula ekyanzija n'embiri ku mutwe ekuwa mu ndagala mu ddiiro zebayalira waaliwo ekiso kyejjambira ekipya n'akampa akatono ennyo n'ebibugubugu nga konzikite buli busibe konzero n'eyanjalo lesiiridde nawulira ayimba ebweru mu lujja kwe kusooba mu ddirisa mwetegereze kyammalamu amaanyi olwetegereza namukyala nnyinimu mulabe ebweru mu lujja ejje nakaleega bye yali ayambadde ng'atudde ku lubugo yeesinze konzo olwaleero lunkeeredde olole katonda ne mweta gwesirabanga nenkulula mpolampola paka wabweru nensitamamu kimwanya okulujja n'empale gye nasola saagino nayo nga manyokera mwanda we yanneetaasengo